Gambota. Lika mu brother tulaba atambula bulungi sawe tukyali ku miko. Si bulungi nnyo naye ntambula kati. Okay. Yeah man. So tusikena kudamutambulira ku miko. Emiko sigiddako. Okay. Kati okuva wano ogendera ddala mu maaso nsembodde. Kalino bungo sobola. Asobola. Naye mpola njatuuka. Okay. Wagendera mu brother watugamba amagulu gadda you're going to organize another concert. Is it going to happen? Of course. It's going to happen. Tuli mu kutegeka at the right time. No pressure. Okay. Yeah. Make it tunyonyole gina pera yoni abagizi basubira. Abwena njaba wa dates nchawona ntegeka zikyali nnyingi. I feel like I'm not there yet. Abawagizi bonna baali bagyesunze. Nange nali njesunze. Nenkyayina ebyokola bingi okuva ew'omusawo n'okuva eri nganza omuntu. And when I'm ready there, nja kuba mbagamba. Let's keep our finger. Nenga mbalidde ku bo ne Katonda okulaba nti ejja tuuka weyina okubeera. So anytime now. Inshallah. Okay. Tugenda kukidiwa essaawa Pallaso wotabadde minisita yaganye abantu oyimba mu masomero. What's your take on that? Abayimbi you dress badly, is that what you use? Minister, just since amagezi gembawa tugoberere constitution y'eggwanga. Ebintu ebyo bikome ebyokufuga eggwanga ngeri talina abantu basobola tuula diteeseza. I think abagezi gembawa bonna abakulu abatutwala bayigenga okutuulako wansi. I think ekintu ekyo kimalamu ne parliament n'ababaka amaanyi kubanga tubasindika bateese ensonga nnyingi ezikwatako ku ggwanga. So tuveemu ebyo ebintu by'omuntu okuyimirira obuyimiriza eri n'agamba. Me that's kyenyiza obbagamba tugoberere amateeka webwanga kimukosa nga kimuliko akiwa bakiteesaako bakituuleko bakiteeseeko. Eno si nnyumba ya muntu yenna. Uganda ggwanga era libeeramu abantu ab'entegeereza enjawulo. So I think tulina otuula ne tuliteesezanga ki ng'eggwanga si muntu sekinoomu kugamba bugambi no. Oyinza watya ng'oli wrong. Ogenda tomeza ggwanga ddamba. So ffe tubeereko n'emitwe egy'enjawulo egyogera ku bintu. Yes, like for example mbadde nkigamba ne interview endala. Waliwo etteeka lye baakola ery'abayimbi okubanga balina ogenda enaggulu okusaba obuyinza okola Shekaramojja. Kati poliisi y'e Karamojja oba ogigyeko obuki obuyinza ate ng'etegera Karamojja okusingawa ab'enaggulu oba promota w'enaggulu oba omukosezza kuba mu competition oba omuwadde olugendo lunene kuweewa w'e Kampala oba kiri unfair naye era kijjawo kubanga omuntu yatuula bwasse kinnoomu ye n'akola ki n'agamba. So nze nzijukira tulina n'ebintu byetwagala okukyusa ng'abayimbi mu structuring y'abayimbi ne batugamba tetusobola bikyusa nti lwaki nti kubanga biriwo by policy oba by law. Kitegeeza katutandika okugoberera policies ne laws nga tetunakola changes ezo ziyinza otukosa in the long run. Yeah. Who's fault ya muyimbi ya headmaster balese omuyimbi ya promoter yani who is to blame? I don't know the whole situation. Sosobola ku blaming ono. Tuyinza n'okuba tu blaming nga tewaba default. Otegera kyegamba tetwanguwa nnyo kusala mpaka. Nenze kyeŋŋamba okuba nti minisita yavuddeyo n'agamba kino kikyamu tekikifuula kikyamu kuba naye bingi byayinza okuba nga abadde alowooza bituufu mu bulamu bwe n'amaliriza ng'azudde bikyamu wabula tukyekenneenye bwe kiba kyetaaga okwogerwako bakiteeke we kirina okwogerebwako naye tuveemu ekintu omuntu omu nze bwe buzibu bwennena okusalirawo abantu 5,000,000. No, I don't think that's fair. Okay, tuwalabye Chameleone yakutadde mba legends abagano oyimba ku Kibana yakutimbye gwe you are legends. Bosi wange bwaba kati ate ye legend number 1. Kati ayinza okubuulira bagamba set a thief to catch a thief. Kati bw'oba oyagala okumanya legend weebuuza kwani? Kati bw'aba bwe yagambye enzaani awakana. Chameleone namba emu wizo namba ki oli namba ki? Wizo 2 oli 3 oli 2 wizo 3. Mu famire ya Mayanja mu bya music ekyo abantu be bakisalawo twakibalekera ffe tuli wakuba bandongo. Kitambulizibwa nti no tokyakolagana ne Kama Ivan Sento ozijjayo ate nga ye manager we weekwatira ebifo. Endagaano yange ne Kama mpanvu so saagala nnyo giyingiramu kuba ya babiri
nete ebyo bye babagamba byonna just wolokoso palapasa enkolagana yange nani na Ivan. So obuzibu bubaamu ng'abantu bonna naye si nti buli buzibu bwonna nti bubeerawo lubeerera. Obuzibu bubaawo ne bukola ki ne bugenda, obuba bulemeddewo era nawo bubaawo regardless of move. Ate tuneesiba ku bizibu n'ebirungi weebiri. Nedda sina buyinza obwo. Yego mu bantu abasayininga ku mpapula za Kinsa esaawa eno twawumuziddwa teri kulonda. What's your take on that upon Uma nze ndowooza beetereze, I think byakyankalanyemu but bajja bitereza mpola bo nga bo beetereze ffe ndongo tugenda gibaweereza okubavuddeyo ne bakoona ku nsonga eno y'oluyimba eya Matayo ne Zakayo. Obadde otegeeza Zakayo ne Matayo bakwano bange babiri bafunamu obutakkaanya ku lwa mukazi. Embeera eyo nzize ngiraba, abakazi babiri ne bakyankalana olw'omusajja oba abasajja babiri ne bakyankalana olw'omukazi. So embeera eyo ne ŋŋamba ke kaseera tugiyimbeko kuba esusse nga ngezaako okutabaganya n'abalala bakitwalireko ng'ekyokuyiga. Yaman. Abantu abasinga bakubyemu Kingisali bituli nga bagamba nti azze ku bukulembeze bwa Uma naye ate y'omu ku bali mu ntalo. Ensonga eno gyogerako ki nga ku king of the east era kyakwatiridde akati ku bayimbi. Ate nkugamba eki ndowooza ne Museveni yagira mu ntalo naye no ensonga eyo just nsaagirako ekyo naye no entertainment nga industry art taliko limit. Ffe tumuteekako bulimiti obwo butono naye tumugulewo. Ffe tetulabanga entalo buba bongo bw'abantu tebiba just lutalo, abantu batuula ne bayiiya n'alowooza hiti tekubika. So we have to respect those that have done it. Kyonna kyayimbyeko omusajja agamba yimbako ogwo omukebe okube hiti otegeera. So kyonna kyayimbyeko ffe tuli mu entertainment okusalawo kuli eri bawagizi. Dr. Yudamani yagenze mu parliament nabako ensonga ya raising eya copyright ndomu abayimbi kino tumukunga Uganda tetulaba lwaki tali protected. Eggwanga lyatufubyeko nnyo li protecting music waffe kubanga it's Ugandan asset. oluyimba luno wayimbi wagambye Matayo nava mukazi wa Zakayo ani yava mukazi wani? Zakayo yalina mukyala we naye nga Zakayo mukyala we tamulabirira bulungi ate nga tamuwa budde. Matayo nga ye abaawo, Matayo n'amuwa obudde, kale n'olw'ensonga eyo Matayo nga tumaliriza twakulabye ng'osinkanye His Excellency Bobi Wine mubadde mugenze kuteesa ku anze oli kyali wange nga sinnafuuka sita nga naye tannafuuka sita ate nga tannatuukayo eyo. Ebyo ebitiibwa by'alina tubimulabiramu naye ate twamulaba nga tabiriimu. So bwe mbaye kamwokya nkozesa nnyo studio ya Firebase ya Dream mbeerawo nempulira nti mukulu wange wali wansi kiba kyampisa na kyaggonje bugenda ne mubongako okuba dyenda era mukulu wange ate kyali wange. Naye nawe yakoledde statement n'agamba nti abayimbi mwefuula bakyaliibe mwafuuka bakyaliibe ng'akyanywa akayaga naye bwe yafuuka kye yafuuka kati mumuzala n'okumutaba temukyamulaba ne wayita muba timwagala musembere lwaki mukola ekintu owaaye abayimbi ffenna tetufaanagana buli muyimbi alina embeera ze naye nze oyo kyali wange. Ate olumu ng'etingana limited okubeera ennyo nayo olw'ekitiibwa mwakola ki mwali naye nga nandiyagadde okubeerako naye ebbanga erikola ki kuba nina ebyomuyigako bingi naye nga ze abayimbi buli muyimbi aneeyogerera ekyo bakyali be bagamba naye nze simunooma era nze muwa big up zokka Katonda muteremu obwangu mu birooto bye mwana byama. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.